bridges and damaged roads as a result of environmental degradation. For example, Katongo Bridge, which we all know, roads in Kabare, roads in Kisoro, roads in Kanungu, roads in Ntoroko, and other areas in this country. All roads are broken, and it is a big crisis. Growing Nurtembe Ramsar site, establishment of the waste management plant in Rubiji wetland, which causes floods in the neighboring areas of Kawempe and Waise, among others. Cut under the watch and guidance of National Environment Management Authority and National Forest Authority, NFA, and the entire government in the name of development, creation of employment, and charcoal burning for fuel, timber for building. Omusenyu, okulima ebimuli mu ntobazi n'emirala nga okumininga limestone Queen Elizabeth. Naye kyembadde ngamba nti misango egyo gyonna tubadde frustrated, tetusobodde kufuna bwenkanya okuva mu kooti. Tetulabye kooti ng'evaayo okugamba nti kino na kino kiri kikyamu, tekyandibadde mu such ecological sensitive area oba activities ne zibadde zigenda tuzisazeemu nti oba tulabe nga kooti evaayo okucautioninga companies zino ezikola such degradation. Kati awo ne tusinzirawo okugamba nti ne environmental court bwebeerawo tetuli bamativu nti ejja kuvaayo okukola ki okuteekawo obwenkanya